Zitama okwaniriza gomulungi yakatwegattako kekadde mulindo okulaba nate nga tugenda mu maaso n'okutuusako ensonga ezenjawulo tate bizitambudde okuva bitundu by'eggwanga ebitali bimu okalya kaddadda nate yali nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisakka ne banne bagenda maaso n'okubanga bakulembera ekibuga okuli David Luyimbazi Sakateni Dr. Daniel Okello balabiseeko ku kitebe kya poliisi wali ekibuli ne bagenda maaso n'okubanga basoyezebwa ebibuuzo ebitali bimu naddala ku nsonga ez'ekussa kufa kw'abantu wali ekiteeza abali mu 3 n'omusobyo agakagwawo galaga nti bano batwaliddwa ku poliisi nate tugenda maaso n'okubanga babitebya affe mu nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ekitongole kya poliisi kyalagira abaali bakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala Kampala Capital City Authority KCCA omuli Dorothy Kisakka, Engineer David Luyimbazi ne Dr. Daniel Okello eyali akulira ebyobulamu okweyanjula ku kitebe ky'abambega ekya Criminal Investigation Directorate CID kye bakoze leero. Tujja kuba tubeetaaga ku CID headquarters by ssaawa 3 ez'okumakya. Report bwe yamala okuweebwa president n'atekinga action n'ayongerezaako n'obukwakulizo obulala bwe bwalina okulagira CID naye ekole ki enoonyerezebwe. Twali tetuyinza kutandika kola parallel investigations wano CID enoonyereza wano IGG si bwe tutyo bwe tukola sebo. Olwaleero ebyokwerinda binywezeddwa ku kitebe ky'abambega ekibuli nga b'ebyokwerinda bakutte emigemera wala nga bakunyizibwa olw'okulagajjalira emirimu gyabwe ekyaviirako abantu 35 okubuutikirwa kasasiro ekiteezi. Bannamawulire bagaaniddwa ku kitebe kya CID era balabiddwako nga bali ku mabbali. Mu mbeera nga bannamawulire balinda ebiva mu kunya basatu enkuba gyevudde n'etataaganya buli kimu. Gubadde guli gutyo obumotoka bwa poliisi obubadde n'obugombe n'abasirikale abakutte emmundu zifulumya ekitebe kya CID. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi ya Uganda SCP Lusoke Kituuma akakasizza okuyanjula kw'abano era batwaliddwa mu kaduukulu nga Kisakka asuze ku KCCA Police Station, Dr. Daniel Okello ne David Luyimbazi basuze ku poliisi e Nateete. Basatu abo leero bazze ku CID headquarters ne beeyanjula era ne babeerako tiimu zaffe za CID ze bababuuza wano na wali era nga bwe mumanyi nti okunoonyereza oba ne investigations zirigenda mu maaso era ife investigations zaffe mu lufuutufuutu tuziyita prosecution led investigations nti bapleader bayina engeri gye batuyambamu ekinene bwe tuba tutambuza ebyokunoonyereza so birigenda bulungi mu maaso naye ekirala kye twagala okubategeeza kiri nti bano abakungu abasatu bagenda kusigala mu mikono gya poliisi nga bwe tugezaako nnyo okumaliriza buli kimu ekyetaagisa okubatwala mu kooti. Bya Ora Gabudiel Salt TV Omunyo.